Nedan Magic wali abatumira tudao. Aina kubanga abawadde sente sobola kubeera no singa abantu kubyedda tiyagasi n'amasasi tolaba nti tuli bangi nnyo tubadde ne discipline tubadde bampisa nungi kyobola abo abato n'abakadde ab'envi ne bapasita ne bafaada ne basheka bonna batuwagira mbasaba mukuume empisa basaba mukomenga muri discipline mwe abantu bawano njagala mumanye nga gwe tonaba kuzaalibwa ne taatawo nga tanaba kuzaalibwa ne jjajjawo nga tanaba kuzaalibwa Kyagulanyi kunga mayuge kunga busoga kunga Kyagulanyi oye Mugabi oye kandogera ebigambo bitono wekisookera irala abasoga kantola kukisokubeyanza olw'okuwagira National Unity Platform n'okwenda President waife Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Ekyokubiri ndikwenda okwiramu okubategeeza nti tulina ekizibu mu Busoga ate nga ekizibu ekyo ni Museveni Kondo ekunuuna omusaayi yakubona ng'oli kuwaawo yajja mu maiso ng'ekanuuna n'olw'ensonga eyo tulikwenda okubategeeza Robert Kyagulanyi Ssentamu nakyo tukwakulaku enkondo ku mubiri tube n'emirembe Echali ekasese mwabona echali e Fort Portal mwabona echali e Kabale nako babakama bange nti ife ni timu ya ife twena tulijja kukabisamu ab'emirundi 10 muchonga ile mukikoze tejja kulwa wangulu okutola kwa kwebatsa ba Busoga Foot Soldiers Organizing Committee eyakoze omukola guno mwebale ino Baba Kyagulanyi nongera okuwabweyamo nti kuluno Museveni ajategeera Abasoga niki Museveni abaire asambisanga Busoga aye bwatu batutundula enfunza ati bakuba ati Abasoga tulina enfunza tulikwenda mukuba batundizira aye kyendi ndi kunfunza nti bw'oba otolawo enfunza otolawo n'obugina alikulatalaza munemuke gaida mutwaka tulikubakobera National Unity Platform na kitungere kyonka na kibina kyonka ekijja okununula ife Abasoga kuluno bakuba
bwetegera ku myaka 85 tujambo bukolo alero yena ategere nti amakumi 40 gamuweireku tuli walala tulitambula abali twegeje ku bakali bangi atuli basaba bona tubanirize kankagawo nga ne basaba abasoka muliro abe mayuge njagala kubebaza akabonero kemulaze National Unity Platform mulaze pata yaffe teri region indala okuja kwe ye Eastern yelina obuwagizi obungi bwe buti Katonda yayagala nnyo mayuge n'abawa ettaka egimu n'abawa n'ennyanja ne zireeta Museveni okuva e Angole n'omulugubo ogw'ekika kya waggulu nnyo teyakoma kunyaga munyaza ettaka naye n'okutta abantu ku nnyanja. Banaffe njagala kubeebaza okubeera ndi mwayingirwa omutima ogw'enkyukakyuka era enkyukakyuka etandika namwe etandika leero. Njagala kubeebaza okwagala nnyo omwagala waffe His Excellency the Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. Banange mukakane natala okuyita omukulembeze ajabu ayogere gye muli akaseera gano munzikirize okwebaza ab'emayuge ennyo afiira mu nnyanja awo kubanga batomera eryato lye ne bamusuula mu nnyanja. Ababeera ku social media ababeera ku TikTok mulaba buli lunaku mu video w'abakubi nabira bageza kuga n'afiira ddala ono kamera olunaku lwaleero bagambe tetuze kola kampeyini ya kutulonda wabula tuze kubategeka mumanye nti bwe munanyiiga ne mwegatta ku nsi yonna ne mwegatta ku b'omu west ne mwegatta ku b'omu north ne mwegatta ku bantu bonna sobodde okutufuga kuba akozesa ekintu kye bayita fiya. Mwayimuka beemuti mu kampeyini nga muli b'amaanyi era mwali mugenda mujjako. Museveni n'asala magezi n'ayagala bateeke mu fiya. Novemba nga 18 ne 19 muwulira twali wano Busoga twali Luuka
Speaker. Bakansala mwenna abali wano okubeji. President waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert Ngobi. Omulimu gwange mutono nnyo gwa kwanjula abakulembeze abali wano n'okuyita abatono okwogerako gye muli. Asookera ddala Oweekitiibwa Deputy President waffe owa Eastern Region Honorable Nambeshe John Baptist. Ngenda abasaba basigale we bali kubanga abantu bangi nnyo.